Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero zize nammwe abaana abawala zize nammwe abakyala naddala ng'oli mukyala mufumbo njagadde nkuwe ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba okubeera nga weenyweleza ku mwami wo kwegamba omwami wo ogezeko okubeera ng'omusika ogenda kubeera ng'omuwa ku ddagala lino naddala nga bwe tuli mu nnaku enkulu zino ku lunaku olukulu olw'ennyini kubajjukira abasajja abasinga emmere bagirya waka ku nnaku ezo enkulu kwegamba lwe lunaku abaami bwe babeera ewaka abaami ab'enjawulo kati n'olwekyo beera ng'omwami wo omuwa akaddagala kano abeere nga ayongera okukuyaayaanira kwegamba beere nga mussa kimu n'olwekyo njagadde nkuwe ku ddagala lino obeera olifunye likolera omwami wo olimuwe ku nnaku zino enkulu ze tugendamu. Eddagala lino lyakukolebwamu nsaano. Funa ensaano yaalyo lyakuteeka mu nva. Olina kuliteeka mu nva za mwami wo yekka. Ompulidde bulungi? Bw'aba caayi teeka mu caayi wa mwami wo yekka. Bwe ziba nva teeka mu nva za mwami wo yekka. Oba juyisi teeka mu juyisi wa mwami wo yekka. Nkusaba ofune eddagala lino funa omusa. Omusa funa ekibala kye bayita omusa. Omusa ogwo kyetaaga gubeere nga gukaze bulungi. Osooka busalaasala n'obwanika ne bukala bulungi n'obusekula ne bukolebwamu ensaano. Ofune kayaayaana ne kayaayaana naye omukolemu ensaano. Ofune ne ke bayita akawulira n'akawulira ako nako kakolemu ensaano. Kati bw'omala obbikola byonna ensaano bigatte wamu. Ensaano eyo gigatte wamu ogimikisinge. Bw'omala ogigatta ewamu beera ng'oyoolako tutini tuteeke mu nva z'omwami wo oba mu caayi naddala caayi alina kuba mukalu. Eddagala lino njagadde ndibawe kati nga tugenda mu nnaku nkulu naye lwakuba ekibi ekiriwo nti eddagala lino lyetaaga nga likaze bulungi. Kati bw'obeera olifunye nga kkalu oba nga likoleddwamu ensaano nga lyo lyennyini nga likuwadde takulimbye beera nga oliteeka mu mmere y'omwami wo oba mu nva. Toteekamu lingi, teekamu ttonotono kwegamba ogezeeko okulaba ng'osika omwami wo. Ekyamazima eddagala lino mubeere nga mulikozesa temulinda basajja kumala batabukira. Nedda, olina kubeera ng'oyongera kunyweza bunyweza mwami wo oyo ky'oba olaba nti ebintu ebisinga muba mulina kubikola ate nga mwagalana. Kwegamba oyongere kunyweza mwami wo, oyongere kubeera ng'omusika mubeere nga mussa kimu. Kwegamba obeere ng'ekigambo ky'oyogera omwami wo ng'akiwulira kijja kuba kikuyamba. Gezako okulaba ng'okwesa ku ddagala lino nga bwe nkugambye. Eddagala liteekemu nga bw'olaamiriza. Oteekeddwa kulaamiriza bw'oti ogamba nti njagala tusse kimu nze naawe nga buli kye nkugamba okiwulira. Njagala obeere ng'owulira nze nzekka. Njagala obeere ng'oyaayaanira nze nzekka nze mukyala wo. Bw'otyo bw'oba oyogera naye n'oluba nga si lunaku lukulu eddagala lino sigala beera nga omwami wo omuwaako omuteera mu nva omuteera mu caayi abeere ng'alirya abeere ng'alinywa. Kigenda kukuyamba omwami wo okubeera ng'akuyaayaanira okubeera ng'akwagala. Kitegeera kwegamba mugezeeko okulaba ng'abasajja mubeefunza kati ku nnaku nga zino mugezeeko okulaba nga mukola obuntuntu obwo obw'enjawulo kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Eddagala lino bw'oba tosobodde ddifuna lyonna afazaali funa kayaayaana. Funa kayaayaana yekka afazaali singa oba kuba ye kayaayaana mungi. Kayaayaana oyo bw'oba gw'ofunye yekka funa obukoola nga bulabika bulungi obutereeze bulungi. Teeka otuzzi mu kakopo yengeramu obukoola bwa kayaayaana obwo. Bw'omala obbuyenga bulungi funa akajiiko akatini yoola otuzzi otwo mw'oyengedde kayaayaana tuyiwe mu nva z'omwami wo oba otuyiwe mu caayi w'omwami wo. Naye caayi alina kuba caayi mukalu. Bwe kijja okukola obulungi yiwamu akajiiko k'otuzzi mw'oyengedde kayaayaana era obeere ng'oyogera nti mwami wange njagala obeere ng'oyaayaanira nze nzekka. Mwami wange beera ng'oyaayaanira nze nzekka nze mukyala wo. Bw'otyo beera ng'okikola. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.